Lubalusewa TV mazima ku mazima. Ya ayyuhalladhina amanu Muna Uganda oyina ebizibu ebikusibyeko akanyaga onoonya weebyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karim omulombi w'edduwa Kayingo kati olyeyo obufumbo buyuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubako ebintu byoyagala bikuddire ofuna ebirooto eby'entiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindeke ki Haji Mukisa Karim ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karim jangu akutereka akabaani weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi. Haji Mukisa Karim asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana. Okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 41. Haji Mukisa Karim jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba. lis-salati min yawmil jumu'ati fas'aw ila dhikrillahi wa dharul bay'. Olunaku olwaleero tugenda kuba twogera ku ggwanga lya Burkina Faso. Bingi ebibadde byetoolera ku ggwanga lino ng'okuva we baafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1960 ku bapulezidenti 8 be baakafuna ku bo abakulembeze 5 balambirira bazze baggibwako buggyibwa abamu nga baggibwako nakku mpozi neyo yasembayo mu 2014 abannansi bamala okwekalakaasa n'ava mu ntebe n'alizayininga. Olunaku olwaleero essira tugenda kulisimba ku ggwanga erya Burkina Faso nga n'akadde kano wenjogerera omukulembeze kati aliko era yajja luvannyuma lwa kola ku kwe kujjako obukulembeze obuba buliko n'eryanyi ery'emmundu. Tukwaniriza gwena gy'osinzira okuba ng'otugoberera Lubalusewa TV luliwoo ndaba omanya program oluyitaayita ebegobye ku mpewo za Lubalusewa TV. Tujja tukutotolera amawanga ag'enjawulo n'ebyafaayo ebyo byobadde tomanyi kuba bannayuganda bangi mwesiba nnyo mu kumanya ebiri mu ggwanga lyammwe abamu nga na ku kyalo kyammwe. Tugezaako okugaziyiza ku bwongo n'omanya embeera nga ndi mu Uganda eggwanga lya Burkina Faso ki ekiriyo bw'obeera ng'omukulembeze gw'ogamba ali mu ggwanga lyo aluddeko ebbanga eryewalala abaluddeko babakola batya. Sigamba nti oba kyoba okola naye just nkugamba bugambi ebyafaayo by'amawanga agamu ge tulaba nti bisobola okugatta n'okukozebula obwongo gwe munnayuganda ali yonna gy'oba ng'owangaalira. Tukwaniriza nate nyongera okuddamu kukwaniriza Muhammad Katabira gegange program oyo luyitaayita mbangobye ku mayengo ga Lubalusewa TV okubanga nyongera okusosootolera ensonga. Mu maaso awo nja kuba ndowooza ntuuka ku ggwanga Uganda nkubuulire abo abakulembeze be boogerako be bagamba nti baali bakijambiya boosomako ng'oli abagamba baali batemukungwa baalisa ku bantu sapatu baakola ki. Nkubuulire obutuufu bwabwe bwe baakola na biki bye baakola mu ggwanga lino erya Uganda nga nakati kumpi ekonome ya Uganda kweyimiridde n'abakulembeze be mugamba nti bayinza okuba babakoledde nga tebatuuse ku biri bali be baakola be bayita bakijambiya. Olwaleero nkagambye nti Burkina Faso eggwanga lya Burkina Faso nga mba ntandika nga nkutegeeza nti lyafuna obwetwaze mu mwaka gwa 1960 nga libujja ku bazungu nga Uganda wano bwekyali nti 62 naffe Abangereza baali batutwala bo bali ba Ivory Coast si Bafaransa si ba Ivory Coast Bafaransa be baali batwala eggwanga eryo erya Burkina Faso. Nga omanyi nti mu kugabanya obuyinza Bulaayi eyo amawanga gasooka sebo geyo ne geeteesa tuyinza kuyingirira tutya Africa buli omu n'afunamu ettwale lye kati amawanga ne gegabanya naye mu West Africa okusinga eggwanga lya Bufalansa lirya controlling amawanga ago oba ne gagatwala nga amatwale gaabwe. Naye Burkina Faso okuva we bafuna obwetwaze ndowooza nyinza kugamba ndowooza era eggwanga lya Uganda kuba Uganda okuva we yafuna obwetwaze mu 1962 okuva olwo nakati tewaliwo omukulembeze yali avuddeko mu buyinza mu mirembe oba eggwanga ne libeerawo nga limanyi nti pulezidenti eyawummula ali wali wabaawo ekiganye tusobola ogera n'omubuuzaako ly'eggwanga lya Burkina Faso era y'enkola y'emu nti
mu Africa mulimu abakulembeze bali abewulira eryanyi nga muli alowooza nti bwenvaako eggwanga alowooza liyinza obutagenda bulungi. Abamu ne babeeramu ne bakola ebikolobero byabwe kuba constitution z'amawanga ga Africa gasinga era zigamba nti omukulembeze w'eggwanga eryo yeyekka mu nsi eyo abatasobola kukwatirwako mateeka mu ggwanga eryo, era bwe baba baagala okumuvunaana emisango bagitereka, bw'amala okuvaako ne balyoka bamuvunaana. Ndowooza y'ensonga lwaki n'abakulembeze abamu beeremereza mu buyinza ng'agamba ku bino bye nkoze wenviirako bwe nti ate bayinza okunkwata ne bansiba. So ndowooza y'ensonga lwaki amawanga ga Africa gasinga abakulembeze bano beeremeza nnyo mu buyinza nga olw'ebikolobero bye balowooza nti bakoze nga bamanyi bagenda kubasiba. Naye eggwanga lya Burkina Faso tugenda kwogera omusajja olwaleero ye pulezidenti w'eggwanga eryo bamuyita Captain Ibrahim Traore. Amazeewo kati emyaka giringa 2 mu bukulembeze bw'eggwanga eryo. Bingi byakoze bye ngenda okuba nga nkutegeeza maaso awo, naye njagala nkusigira ekifaananyi engeri gye yajjamu mu bukulembeze. Ye bakulembeze ekyabazze nga bagibwako muku oba n'eryanyi ery'emmundu nga olaba ndowooza eggwanga lya Uganda nga bwe nkuwadde ekyokulabirako ekyo. Kati omwami ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogwokusatu 1988 era akadde kano ye mukulembeze awamu bagamba ye mukulembeze akyasinze okubeera omuto mu nsi yonna, naye ate abamu bagamba nti obukulembeze kye bagamba ensonga lwaki birimu engeri 2 nti waliwo kye bayita president, wabirawo ne kye bayita prime minister. Amawanga agayina enfuga ey'obwakabaka gabana prime minister. Prime minister yabakwasaganya ebyobufuzi buli kimu okumanya bwe kitambula, taba president. Naye ogamba nti amawanga agayina ba president abatalina bukulembeze bwansikirano mu ggwanga eryo, ye omukulembeze akyasinze okuba omuto mu nsi yonna ku myaka 36 gy'alina. Ye mukulembeze akyasinga okubeera obuto mu nsi yonna. Naye ogamba nti ogatta wonna n'ogatta n'amawanga gafugibwa obwakabaka ng'eggwanga lya Iceland, ye omukulembeze ow'okubiri akyasinze okubeera omuto mu nsi yonna, kuba owa Iceland ye mutoko wadde nga ye bagamba prime minister kuba eggwanga lya Iceland lifugibwa bwakabaka. Ye njawulo eriwo nti oli prime minister ate ono president ajjudde. Kati omukulu ono bakola ku ngenda soka nko ku byafaayo katono nzireke ku emabega katono. Bakola ku mwaka gwa 2021 ne munne bayitanga Paul Henrique Santiago Damiba. Era bwe bawamba omukulu ono gwe nkusomedde erinnya amawanga amanya tojja kungamba nnyo nti ngo gasomye bulala kuba nange sijenzaalwa nenjagezaako okusiga ekifaananyi n'amanya bwe gali. Mu kusooka okuwamba mwaka gwa 2021 omwami ono yajjanga omukulembeze w'eggwanga Paulo Henrico Sandongo Damiba yajjanga omukulembeze w'eggwanga eryo, era ne basuubiza bannansi kuba obukulembeze akaddaako kaŋŋambe nti bwali bukontrolingibwa bannansi nti olonda ddala omuntu gw'olonze najja mu bukulembeze, wadde nga bo bano abawamba baali bagamba nti ate ye yalina engeri yayingiramu mu institutions za gavumenti, emisango mu kooti ne gibeera eyo, enguzi eyali efumbekedde mu ggwanga eryo okusinziira ku baawamba bagamba nti ensimbi y'omuwoomusolo yali eriibwa buli kadde naye nga n'abagiridde tebakwatibwako. Enguzi yali efuuse enguzi. Abamu bayinza okugamba abamu bagattaganya enguzi n'obubbi. Enguzi nsobola okuba nga nina oluguudo lwe ngenda okukola, kangeze ngenda kukola Kampala, waliwo contract ya Kampala Road okola oluguudo lwa Kampala Road. Nti bayita enguzi nsobola okulemesa omuntu eyandibadde omutuufu okuweebwa contract y'oluguudo luno, naye nenduwa omuntu atalina busobozi olw'okuba nga mpaddeyo kasente, kati akakasente ke bampa obutawo ono n'empo ono, eyo gye bayita enguzi. So kati nga mu ggwanga lino erya Burkina Faso baali bagamba nti enguzi yali esusse ate nga kye kimu ku kintu ekisinga okuziŋŋamya emirimu gya gavumenti, nga bagamba nti n'abakulembeze abaali mu ggwanga eryo walinga kye bayita nepotism. Gwe taata gw'oli mu bukulembeze owadde omwana owadde omukyala kwegamba ne mubeera nga gavumenti ng'efuuse baŋŋanda na bamikwano nga esente y'omusolo ejajamizibwa. So ensonga lwaki abakulu bano omwami ono gwe mugambye Ibrahim Traore yavaayo ng'ali ne munnoono Paulo Henrique Sandongo Damiba ne bawamba obukulembeze mu ggwanga eryo mu mwaka gwa 2021. Wayitawo omwaka gumu nga mukaaga ogw'e1222 kati omwami ono ye President Ibrahim gwe gambye Traore n'awamba ate siniya we
nga naye ensonga gy'agamba nti ebintu bye twalwanako okujja mu gavumenti eri eyaliwo ate ono wazze talina kyakyusizaako wabula ate ensonga ziyongedde kuba mbi nnyo. Esente eriibwa, ekitavu kya gavumenti buli ayagala buli gwasindika yajja n'akikwatamu n'asindika omuntu gwegenda banka y'eggwanga ekuwa esente bweziti ne bamuwa kwegamba ng'esente tezifulumira ku accountability n'enguzi ne yeeyongera. N'agamba bino si bye twalwanirira, naye oluvannyuma mukama we n'amulyamu olukwe n'amuwamba. Oyo mwami gwe njogerako mu ggwanga lya Burkina Faso. Eggwanga lya Burkina Faso kaŋŋambe nti liri mu West Africa, sikaŋŋambe liri mu West Africa. West Africa ebitundu ebisinga mu mawanga ago bya ddungu. Era Burkina Faso mulimu abayeekera, abamu bagamba nti mwalimu n'abayeekera ba Al-Qaeda. Waliwo n'akabinja k'abayeekera ke bayita ISIS, ndowooza oba Islamic State, biriwo ebityo ebiti awo naye nga k'abasiraamu nga bwe bagamba, oba ngambe k'Abawarabu oba k'abasiraamu, naye kyonna kye kiri. Kati Burkina Faso era emaze ebbanga nga esumbuyibwa abayeekera mu bitundu ebimu, abamu nga balwanirira ngambe baddiini, kuba eggwanga lya Burkina Faso era nalabye nga 80% ku bawangaliramu bonna bayisiraamu. Ensonga lwaki obubinja bw'abayisiraamu ate bagamba bwe businga okuba nga buli bukola obutujju mu ggwanga eryo. Bagamba nti obukulembeze obuliko baagala bubeere nga bulina waliwo kye bata sharia law, nti amateeka agafuga obuyisiraamu ge gabagalamula mu ggwanga eryo, wadde nga ate mubeeramu n'abatali bayisiraamu. Kati bw'ogamba nti omuntu bamukwatidde mu bwenzi, Kurani yeegamba oyo asaana kutisibwa mayinja, bamukasuke wali bamutisa amayinja. Naye Katonda agamba nti natali muyisiraamu bamukwatira mu bwenzi, etteeka lye limu eryo era liba lirina okulamula, ekyo kiba tekisoboka. So kati mukuwako ebyafaayo by'omwami ono katono nnyo, nga bwe gambye nti yazaalibwa nga 14 omwezi ogwokusatu mwaka gwa 1998. Kati ono mu 2000 ngenda tandikira mu maasoko, mu 2006 yali amaliriza kaŋŋambe high school ye n'ayingira mu university gye bayita Ouagadougou. Ouagadougou kye kibuga ekikulu ekya Burkina Faso. Kati yingira bagita University of Ouagadougou. Gye yayingira n'asoma okumala emyaka 3 n'atikkirwa mu 2009 ng'amaze okusomera ng'emisomo gyagikubye mu 100. Naye nga kiteeberezebwa abaali bamwetoolodde n'abawandika ebyafaayo bye bagamba nti ono yali musirise nnyo mu mbeera ze eza bulijjo ne gye yabeeranga, wabula nga yali mugezi nnyo mu bintu bye yasomanga. Kati mu 2009 ng'amaze okutikkirwa, we waaliwo gavumenti yali eyagala okuyingiza abantu mu magye mu ggwanga lya Burkina Faso, era y'omu ku baasaba n'ayingira mu magye mu ggwanga erya Burkina Faso n'abeegattako mu mwaka gwa 2009. Wabula engeri gye yali nti yali mujagujagu. Omwami ono gwe nkugamba Ibrahim Traoré, kati omukulembeze ggwanga lino, kapiteeni mu ndowooza abamanyi ebyamagye, simanyi ngeri gye gajja gaddiriŋŋanamu, naye mu magye kapiteeni. Simanyi oba aba wansi nnyo ate okulembera bajenero abalala, kuba nkimanyi kapiteeni yinza okuba ye digwa mu ddaala ki okuba nga akulemberera abakano. Producer, ndowooza gwe oyinza okuba ng'omumanyiiko. Waliwo okuva ku kapiteeni okutuuka ku jenero waliwo amadaala ng'amekaawo nga 8. Kitegeeza ndowooza kati olaba mulimu omuntu nga ye ambition ze z'amaanyi. Waliwo nawulyako n'omukulembeze Kyagulanyi yo nga akayimba ke yayimba n'agamba nti mmwe ebiroto byammwe mu ntandikwa byali byakutambula, ebyange byali byakubuuka. So kati nono ye captain naye nga mukulembeze w'eggwanga lino erya Burkina Faso, naye nga ate akulembereramu ne bajenero. Kati yagambye nti engeri gye yali nga mujagujagu ne gye yasomeranga, ono yayingira mu magye alina ebintu byakolanga ebyenjawulo mu magye, era kino mu mwaka gwa 2014 yapromotingibwa. Simanyi ddaala yaliko naye n'atuukibwa ku ddaala erya lieutenant. Lieutenant ndowooza oba ova ku kopolo. Producer, ova ku kopolo dda ku lieutenant. Ndowooza waliwo amadaala ago g'oyitawo, naye nga yapromotingibwa okuva ku ddaala yaliko okufuuka lieutenant. Era ono mu 2018 nga bwe nkugambye nti mu ggwanga lya Burkina Faso waliyo ngambe obuyeekera bungi ng'obumu bwekuusa ku butujju. Kati ono yasindikibwako mu ggwanga lya Mali okwongera okubangulibwa ennyo mu nsonga ez'amagye. Ngamba president aliko Ibrahim Traoré yasindibwa mu ggwanga lya Mali n'akolagana ne ekitongole bakita UN, United Nations,
mu ggwanga lya Mali kyalina ensonga zikyali kikwasaganya kuba nayo waliyo obuyekera bungi n'obutujju nga balwana eyo ne bamusindikayo ng'omu okwongera okubangulwa ennyo mu bukodyo obw'amagye. So yoyo president aliko Ibrahim Traore. Naye tosobola kwogera ku ggwanga lya Burkina Faso nga twogedde ku mwami gwe bayita Thomas Sankara. Thomas Sankara ngenda kuba mu kwogerako katono nnyo engeri gye guli nti omulama gwa yalo gwa president aliko. Kuba naye yawamba buwambi ate naye ne bamuwamba omwami yo Thomas Sankara. Thomas Sankara ono yali mukulembeze w'eggwanga lya Burkina Faso wakati walu yatandika mu 1987 yatandika mu 1983 n'avaako mu 1987. Era ono yazaalibwa nga 4 ogw'omunaana 1951 mwami yo Thomas Sankara. Thomas Sankara naye yawamba buwambi obukulembeze naye ngera naye era yawambisa mundu. Era obukulembeze obwaliko bwali bw'abannansi nga bwe balonda. Naye okusinziira ku ye naye ng'ono president aliko ensonga ze yawa naye yawa nsonga ze zimu nguzi nepotizimu okuwabengana n'eb'emikwano emirimu okulya ensimbi y'omusolo sente okuziteeka abantu ne zitakola abakungu ba gavumenti nga bagejja mbuto bannansi nga beeyaguza lujjo n'ebyo ebintu by'omu bye yawa. Naye Thomas Sankara ono yali ne munne bali bamuyita ndoza abasinga gwe basinga okumanya bamuyita Blaise Compaoré. Era Blaise Compaoré ono mu 1987 ye yawamba Thomas Sankara. Era mu ku eyo mwe mwafira Thomas Sankara. Kyokka nga Blaise Compaoré era kibayita emikwano yali mukwano gwe nfanfe nfiira bulago. Naye ndowooza engiri omululu ndowooza gubeera buli wamu. Naye ye munne yennyini ye yamwewambira. Ate yakoma kumuwamba yandimusibye aye n'okumukuba amasasi n'amuttirawo. Wadde nga ye yali ng'agamba si ye yamutta era ebiragiro tebyali bibye. Blaise Compaoré Thomas Sankara bwe yava mu bukulembeze yakulemberera okumala emyaka gyali meka emyaka gyali mu 5 kwa yatandika 1983 n'avaako 1987 kitegeeza yakulemberera emyaka ene eggwanga eryo. Naye akadde kano n'ekigambo Burkina Faso eggwanga ekyali Burkina Faso Thomas Sankara yayituma Burkina Faso eggwanga eryo. So ono ebintu byakolera eggwanga erya Burkina Faso mu masomero mu malwaliro mu byenguudo mu byenfuna economy kwetambulira byonna byakolebwa mu myaka 4 gyokka omukulu Thomas Sankara gye yamala mu kulembeze bw'eggwanga erya Burkina Faso. Kati ono bwe yavaako ndowooza manyi amawanga ga Bulaya gano bwe galaba omukulembeze okusingira ddala mu mawanga ga Africa bwe balaba nga omukulembeze alina achievements z'akoze ng'eggwanga agenda kulifuula nga terina buyambirizi babugabirizi bwe lyagala kuva mu bazungu bafuba nnyo okulaba nga oyo bamulemesa. Baba baagala nnyo okubeera nga buli kadde mubeera ndowooza mubeera mu kusaba busabi muba basabi ba buyambi. So kati omwami ono ye Sankara amawanga ga Bulaaya nga gakolakana ne yali mu nkwano gw'enfanfe Blaise Compaoré n'amujja mu bukulembeze teyakoma ku ekyo n'okumutta n'amutta. Era ono n'atwala obukulembeze okuva mu mwaka gwa 1987 paka mu 2014. Ono ekyamugisaako yali ayagala kukwata mu ssemateeka mu 2014 kuba yali amaze emyaka 27 mu bukulembeze. Naye yali ayagala kweta bago mu parliament bongezeeyo ebisanja nga oli awo nebagamba waliwo byempulya batandise okubungeseyo wano mu ggwanga lya Uganda nti bagala bakole electoral reforms nga bagala nti ebisanja bikomewo. Naye nga kye babeerabidde nti wogamba nti ebisanja bikomewo 2 aliko ebyasooka batabibala. Yatandikirawo n'agamba kati emyaka gyange 10 emirala. Ye omuntu akulazeeko nti asobola ogikwatako okakasa otya nti emyaka 10 we ginaagwako anaaba mufu oba anaagamba bugambe kati kanzire ebbali. So ne mu ggwanga lya Burkina Faso bwekyo bwe kyali. Bwe yaleeta etteeka lino ebisanja yali yabijjawo n'agamba tukomyewo ebisanja naye ng'ate nze ebyasooka mba sibibala. Bannansi b'eggwanga eyo ne beegugunga ne beeyiwa ku nguudo ono n'alekulira mu bukulembeze. Era nga bumanya amawanga ga Africa kizibu nnyo okusanga eggwanga nga mulimu president aliko nti mwali mu ggwanga eryo. Era ono lwamala okulekulira
olw'ebikolobero obubbi bw'essente enguzi n'okuwa bannemirimu n'okukwata ensimbi y'omusolo nga bye baali baagala bwe yava mu bukulembeze yawaŋŋanguka buwaŋŋangusi paka mu ggwanga erya Ivory Coast ono bwe yadduka nga bigambye nti amawanga ago gaali abakulu baabo ab'amatwale baali baggwanga limu Bufalansa, Burkina Faso n'eggwanga lya Ivory Coast. Ono yava mu bukulembeze Blaise Compaoré yaddukira mu ggwanga lya Ivory Coast. Wabula ate ono wadde yali adduse mu mwaka nga 2014 we yalekulira nga bannansi bamutaliddeko akazito. Wabula nga ate mu gwokuna nga 22 omanyi mu kooti ndoza kiri wano oba kiri mu Uganda oba nawe kitiwe kiri nti kooti esobola government esobola okuwawaabira wadde toliiwo mu buliwo ne bawulira omusango gwo n'oluvannyuma ne bagusala. So wadde ono yadduka mu ggwanga lye mu 2014 mu mwaka gwa 2022 mu mwezi ogwokuna kooti mu ggwanga erya Burkina Faso yamusalira omusango kuba by the way ebbanga lino lyonna waliwo ne firimu yazannyibwanga eriko omutwe bagiyita Who Killed Thomas Sankara ng'ebbanga lyonna tebamanyi muntu yatta Thomas Sankara eyakoledde eggwanga lya Burkina Faso ebirungi ng'eggwanga agenda okulifuula era tandika okulifuula ndowooza bagamba ensi ekulukuta omubisi bagamba omubisi n'ebikomo waliwo kyempulira bagamba bagamba ensi yatandise okulukuta omubisi n'ebikomo naye nattibwa. Kati okuva we yattibwa obukiiko bungi obwajja buteekebwawo nga baagala okumanya ani yatta Thomas Sankara naye nga bwe kibeera nti omukulembeze waaba akyali mu buyinza tebasobola ne producer agambye bakyakinoonyereza naye ate ye Burkina Faso government mu 2022 mu gwokuna okusinziira ku bujulizi bwe yali ekuŋŋaanyiza bwonna yo yakakasa nti byonna omwami ono Blaise Compaoré eyaddira Thomas Sankara yali mukwano gw'enfanfe ye yamutta era ne bamusalira ekibonerezo kya kuwanikibwa ku kalabba wadde nga mu ggwanga eyo teyaliiwo ne mu kkooti yaliimu kuwulira kuwaayo neeyozaayo ye yandiza atya kuba era nga nayo bakuggyako namundu n'odduka kitegeeza wolunyira mu ggwanga era baba bagenda kukwata n'ebikolero bye yakola emisango mingi egya muggulwako. So Thomas Sankara bamala ebbanga baagala okumanya ani yamutta omuntu eyali omulwanirizi w'eddembe eyali alwaniridde bannansi eyali abakoledde ebirungi ebitagambika mu ggwanga eryo nga bwe gambye nti eggwanga yali alifudde eggwanga erikulukuta omubisi gw'enjuki n'ebikomo naye ate nattibwa ku birowoozebwa nti mwalimu omukono gw'amawanga ga Bulaaya abaali tebasanyukira nkola Sankara gye yali akoleramu bannansi b'eggwanga eryo bo baba baagala buli kadde obeere nga ogenda bakwita ku kaddasa ndowooza mu Lwarabu ofukaamirira bo nti bannaye njagalayo kino naye balaba nga eggwanga lirina ebintu bitandise okukola okusobola okubaako erituuka nga tebakyasobola kufuna bugabirizi kuva mu mawanga g'abazungu abo balaba nga gwagenda okubewaggulako. Ensonga lwaki Kano Muammar El Gaddafi yasanga okusomoozebwa okw'amaanyi kuba eggwanga eryo Gaddafi yali awoola n'eggwanga lya Bufalansa nga yawoola amawanga ga Buwarabu aga Bulaaya gonna agasinga nga bajja wa Gaddafi nti tufunyemu okusomoozebwa wano ku bugambo by'essente naye era nga womanya emikwano nti omukulembeze yaliko noza naye abitibwa prime minister mu ggwanga lya Bufalansa eyaliko ebiseera ebyo bwe bawambira Gaddafi yali yakwata nawuli ya $5,000,000 n'azimuwa akube campaign awangula akalulu n'amusuubiza nti wanaaba amaliriza ajja zimuddiza naye ng'ate enkiiko ezaatuula ku butebe bakuba Gaddafi n'okumuggyako ate zaatuula mu ggwanga lya Bufalansa tebeeza omuntu gwe yawa ssente agende akole campaign ze ate yamutwalira olukwe olw'okulaba engeri gye bamuggyako. So abazungu bano nga kyo tebaagaliza amawanga ga Africa balaba omuntu azivuddeyo n'akola bo balabanga ate agenda okubakinako ajja okujeemesa n'abalala okukola bo abazungu bye bandyagadde. So kati Thomas Sankara naye yattibwa mu mbeera bw'etyo ne bagezaako okunoonyereza abamu lipoota ezinnafuluma nga bamukulu wa producer gye yagambye nakati bakyanoonyereza simanyi oba balina bye baaliyitakoko mu kakiiko kaabwe ne mubabuuza nti bannaye ki ekyaliwo naye nga yo Burkina Faso yo omusango yagukonkuludinga mu April gwokuna mu 2022 nti munne yamuddira mu bigere yali nfanfe yaviirako okumutta. So eggwanga lya Burkina Faso bwetyo bwe liri
bwe livudde lijjako werijja abakulembeze bwe batyo abakulembeze 8 sofa naye nga nono aliko naye yajjanga interim leader ndoza ngambe yajjanga omukulembeze ow'ekiseera interim owakaseera ng'agambye nti bwe nzija kambeereko akaseera katono nga bwe tutereeza waliwo kye bayita transition kibe kitegeeza nti kwe kuteekateeka eggwanga ne institution z'eggwanga eryo butya basobola okuva mu mbeera gye babadde mu bukulembeze obubaddeko okudda mu bukulembeze obupya. So kati omwami ono Ibrahim Traore bwe yawamba n'agamba nti eggwanga lino njagala ndizeemu mu mikono gy'abannansi nga bannansi be balina obuyinza ku bakulembeze baabwe n'okubalonda. Era yajja n'agamba ngenda kumalako omwaka gumu gwokka nkole kye bayita transitional government nzize kuba lujegere wakati wa government ewedde ne bannansi naye n'akadde kantannaba kulondebwa wadde nga alina bingi byakoze. Omukulembeze ono ye essira ye erisinga asinze kuyiteeka ku bya bulimi kuba ne mining kuba eggwanga lya Burkina Faso lyerimu ku mawanga mu Africa agasinga okubeeramu ekyobugaga ekyomutaka kye bayita zaabu naye abakulembeze abaasooka zaabu baali bamutwalanga owaabwe ngera nawulyako mu ggwanga erimu eyo nga boogera ewali eyo bagali mawanga ga Bulaaya wali omukulembeze gwe nawulya ng'agamba ensonga lwaki kisobola kuva mu bukulembeze kati eggwanga twazuddemu amafuta gange ne weebuuza baali ne Katonda nga bagatonda nti nze nannyini era sina kuvaawo paka ekyobugagga kyange amaze kisima. So n'abakulembeze mu ggwanga eri abaaliko gold baali bamutwalanga ekyobugagga kyabwe naye mu bimu byasinze okukola gold ono akoze zi refineries oba amalongooserezo balinga nga bamumalo musima nga bamutunda cheaply oba ku muwendo gwa wansi nga tanaba kulongoosebwa ne bamutunda mu mawanga ku ag'Ebulaaya abamu nga bamutunda ku black market ku katale akataliwo mu mateeka nga bakukusa mukukuse. Ono kyasosokola n'azimba eddongooserezo gaggadde mu ggwanga lino bannansi bafune emirimu n'eggwanga lisobole okufuna ssente okwongera okwebeezaawo n'obutayongera kuvunnamira amawanga malala nga baagala nsimbi ate ziyimirizaawo ggwanga lyabwe. So gold n'asooka ku ekyo. Enguudo zaalimye mpitirivu mu myaka 2 gy'amazeewo n'ensonga y'obulimi agikutteko nnyo bannansi abagabidde zi tractor abawadde buli kimu engeri gye liri eggwanga lino nti liriko paati y'eddungu okufukirira kye kimu ku bintu ebisinga okubeezaawo ebyobulimi mu ggwanga eryo. Bino abikoze buli muntu eyandyagadde okufukirira ng'ebirime bye amuwadde buli kyetaagisa. Ndowooza nsobola okugamba akadde kano wadde nga kiba tekiri mu mateeka nti okubeera ng'eggwanga lifugibwa w'amagye nga talondeddwa bannansi na kweyagalira naye ebyo nga birivuddewo ye bannansi bagamba abakoledde nnyo olw'ebyo ebyali birabiddwako mu bakulembeze abaasooka bye baali bakola n'ogezaako okugattaganya n'abakulembeze kati abaliko. Olwayo ndowooza ngenda kukomekereekeza kaawo ndowooza tugenda kuba tuddiŋŋana omulundi oguddako naye nga sinaba kusiibula kye nsobola okujjukiza waliwo bannaffe betukwatagana nabo bengenda okujjukiza kansooke ne Moshi Media. Moshi Media eno kampuni ekuba bifaananyi ekwata ne vidiyo ku mikolo egy'enjawulo mukolo munene oba mukolo mutono. Bakola ku birthday parties, bakola ku kwanjula, embaga, conferences, gwe buli kimu kyonna ne oba nalumbe ng'oyagala ku documentinga obere n'ebyafaayo byo wali ku archive wobiterese nti awuliragako abaana n'abazzukulu. Moshi Media boyina okwekwata. Bakuba ebifaananyi ebitasiiwuuka. Ekifaananyi nga wekikubye kati wayitawo emyaka 10 nga balaba ddala y'ono gwe eyali mu kifaananyi kino era ddala y'ono teyasiiwuuka nako yadde muve kuba n'ababafera nakuba ekifaananyi ne kisiiwuuka mu mwaka gumu eyali aje nga w'omulaba ate oyinza ogamba ate oba n'okatabira ng'ekifaananyi kisiiwuuse. So beekwata aba Moshi Media ennamba zaabwe ku ssimu nga woziraba kweziri bakubire obuukinge basobole okukwatira buli kimu kisikasa kibeera nga kikwatagana ku bifaananyi okuba ne video mpozi bakola ne branding bakola reflector jackets bana balina amasomero basobola okubakolera babuyita flyers babuyita ne brochures buli kimu ne bakukolera ka brochure nga kaliko buli information yonna
n'engeri gye kafaananamu okulaba nga wobuuka wadde omuzadde atunulawo katunule omwana nakera ku makya n'amweta ku ssomero lyo. So beekwate mu buli kintu kyonna. Branding ndo ngamba oli yandyagadde ebintu ebyo njogera branding abakimanyi sitagana kumala kukinyonnyola nnyo. Nammwe abantu abaagala okukozesa t-shirt so ina company okola t-shirt kuliko amanya ga company kuliko amanya ga abakozi ab'amasomero uniforms ezimu ziteekako amanya bino byonna Moshi Media ebikolako. Omulala ye Haji Mukisa Karim ono asangibwa ku luguudo oluva Kampala okudda Emityana asangibwa mu katawuni bakayita Bujuuko naye namba ze z'essimu weeziri mukubireko akola ku bizibu ebyenjawulo. Oyina olutwe abasinga ebintu ebisinga okutawanya abantu wano mu Uganda ndoza ne munsi yonna guba mukisa gwe buli kyokola toyinaamu mukisa oyine wakusuubiza enkira nti agenda kuwa sente buba bucha ne yeefuula essimu ye kwolwo lwe bagibba oba eyiyo kwolwo lwefa omukyala kwolwo engoye zo zoba ogenda okugenderamu gye bakuyise lwabanga teyazooza obanga teyazigolola n'amasanyalaze ne gagenda. So Haji Mukisa Karim ebintu ebikwagala n'omukisa ebyo kafuru n'abalala baagala ogenda ebweru okoze buli kimu bakubbye akutereereza mukisa omukisa gwe gukola mu buli kimu akutereereza omukisa n'olyokweyerulira buli kimu. Nammwe abali e Bulaaya okoze ku mpapula ez'okufuna obutuuze ziganye enamba z'essimu ezo zirine ku WhatsApp mu contacting asobole okuba nga akutuusako buli kyonna akujjanjabe akutereka akabaani emizimu gy'abajjajja gye badde gikulondoola gikwamuke mbagirawo omukisa kugweruke. So olw'ensonga eyo ngenda kuba nkoma wano nkusiibule nkwagaliza olunaku olulungi. Aje Samuel Devigan producer wa programu eno kati omulundi oguddako muddamu okundaba wano omanya ngenda kuba nzize ku ggwanga Uganda kyengambye kyengenda okusookerako sigenda kuwa byafanyo bya Uganda kuba abasinga babimanyi naye ngenda kulaga ekiri emabega w'amawulire g'abakulembeze mu ggwanga lino bye bayogera ebintu bye bazze babogeranko nga bali bakijambiya birungi ki bye bakolera Uganda ate nga nakati eggwanga lya Uganda kweyimiridde. Okimanyi mu Uganda wano kankusomolereyo kimu. Okimanyi mu Uganda wano okuva ku satellite Idi Amin gye yaleeta eyeri empooma emusaidize emukono bayita ndoza eri mpooma emukono ndoza n'okugagamuka yagagambuka dda naye akadde kano newondabira kati satellite emirongooti giconnectinga kweyo tebakola nko satellite mpya kuva ku mulembe gwa Idi Amin. Idi Amin yali omuntu yali yegombe ennyo nga bwagenda ebweru kyalabyeyo yagenda ebweru n'alabayo TV yakala n'agamba ffe tetulaba na muntu bwafaanana oba muddugavu oba mweru eno TV ng'esobola okunjawulirawo kyekyansoosa okumuzimbisa satellite gye yateeka empooma era TV ezakkala okulaga ezakkala wano Idi Amin kwe zaasookera ku mulembe gwe ne bazimportinga ne bazeeta wano naye engeri gye watwala satellite kisowaani kisobola kugattaganya mayengo ga wansi n'ag'ombwengula gye baziwanika n'agula satellite ye eri empooma naye okuva bwe yagireeta teddaabirizibwa tewaliwo mpya yali ezze nakati ekifaananyi kyondabirako wano kikuba ku mayengo ga satellite ye eri empooma yakaddiwedda ogenda mu bwengula ne kidda ku ssimu yo okusobola okundaba byonna n'ebisingakawo nja kuba nkuleetera kimu ku kimu abakulembeze be baali boogerako ddala bibi baabikola birungi ki bye baakola nga nakati eggwanga lya Uganda kwe kyayimiridde. Kankome wano nja kuba ebyo byonna nnyongera bikusoggolera nga tukomyewo mu programu eddako. Muhammad Katabira gegange nga egambye aje Samuel Devigan producer wa programu eno naye yali emabega wa kamera yo. Mbagaliza akaseera kalungi akuuma atakuumira mpeera. Lubalusewa TV mazima ku mazima. يا أيها الذين آمنوا Muna Uganda oyina ebizibu ebikusibyeko akanyaga onoonya weebyetakkululizaako wakyabuze kankwanjulire Haji Mukisa Karim omulombi w'edduwa Kayingo kati oli eyo obufumbo buyuga oyagala zadde oyagala mukisa mu buli kyokola olina ebisiraani lutwe bakufera bakubako ebintu by'oyagala bikuddire ofuna ebirooto eby'entiisa oyagala visa ogende emitala w'amayanja oba oli mitala w'amayanja ng'onoonya mpapula za butuuze yemenye ekindeke ki Haji Mukisa Karim ye mulombi w'edduwa Kayingo bino byonna abisobola Haji Mukisa Karim jangu akutereka akabaani
weesiima obulamu bwo bwonna obusigadde ku nsi. Haji Mukisa Karimu asangibwa Bujuuko ku luguudo oluva e Kampala okudda e Mityana. Okumanya ebisingawo mukubire ku ssimu zino wammanga 0778 92 91 41. Haji Mukisa Karimu jangu akuggulirewo ekkubo eryali lyaziba. للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا